abantu bangamba Junior wanyigira Kasuku. Kasuku is a good man. Era Kasuku sobola munyigira. Kasuku yankolera ebintu bingi. Mu bantu abanjagala for real. Kasuku is one of them. That I know. People who love me for real, Kasuku is part of them. And Kasuku is a brother to me. Kasuku tayinza wulira kintu kibi kigenda kuntuka ko natangamba. Enso ekibi ekimu tekikukyayisa muntu. So many times tutunulira nnyo ebibi. Abantu bye batukoze ne twera ebirungi. I'm not like that. Sobola kuchawa Kasuku lwansobyemu nga tayina ebirungi bingi bye yankolera. That's being selfish and unfair. That's being selfish. I can't hate him. Kasuku yakolera ebintu bingi. Kasuku waba yakwagala aba yakwagala kyemumanyiko. Kasuku waba yakwagala aba yakwagala baba takwagala batakwagala. Kyovula banemo katabu ketwakola nitekamu ebifaananyi bya family. Kasuku was there. Kasuku was the only person atali wa family gwe bateekamu. Kati sobola kera kumacha mbonchawe Kasuku mbumuwalane. That's not me. Nze abantu baloza Junior ndi musiru. I'm highly intelligent man. I'm highly intelligent. I'm Junior the genius. Nze boyagala ebyamagezi nkuwa byamagezi. Boyagala ebyekisiru nkuwa byakisiru. Gwe kyoyagala kyenkuwa. Boyagala emirembe nkuwa mirembe. Nze Junior ninga menu. What you want is what I give you. Boyagala olutalo ng'olufuna. If you want war, I will give you war. We can fight. Gwabogati Junior. Nze njagala kugulako olutalo nga ngamba okay. Let us start. Naye nkulayirira ojalumu omutwe. Nze nemanyika ekintu ekyo bw'osalawo okunwanisa olumu omutwe you get headache. You get headache. That I know. When you want to work with me, I'm a good person. I respect people. Nze mpa abantu ekitiibwa. If you want to undermine me, that is also okay. I can do that very well. So I'm a highly intelligent man. I'm an international product. Not just for what government here, but respecting and knowledge. Junior sing animal political department ya intelligence. Nedu wakwati mwagala bagezi. Eno government here fete yagala bagezi. Junior sing I'm in the political intelligence of ISO. Of CMI. Batutwala batyo. You take us for granted. Abo basama bwasami. Na ebye twasama sibi tufu. Okay, kali twasama. Isn't it true? Bienjo get the sibi tufu. Olabye wo mu manyampakanya. I'm very knowledgeable. Na Uganda ekigisse abasiru mweyongedde. Idiots are now many. Ekisse Uganda abasiru mweyongedde. We have generation XY. Total idiots. Tebamanyi tebagala manya. Befuula abamanyi tebalina kyebamanyi. Musika sitoba nga tomanyi ngate tomanyi. Kati kyekiruma Uganda kati. Abatamanyi tebamanyi nti tebamanyi. Those who don't know that they don't know. If you have a society, bw'obeera ne society nga abamanyi tebamanyi nti tebamanyi. Eggwanga liba lyolekedde obuzibu. Kati Uganda kyerimu. Mu psychology kye twita psychosis mass. Eggwanga ligwa eddalu. Ebyali ebyekisiru ne bifuuka ebyamagezi. Ebyali ebyamagezi ne bifuuka ebyekisiru. Kati Uganda kyerimu. Edde ebyali ebyekisiru kati bye byamagezi. Babeera mu nkudi. Bali mu nkudi. Bali mu Ozambe. Ozambe. Kati eggwanga kasita lidda mu nkudi. Ne lidda mu Ozambe. Bali simanya matama booster. Simanya sister Junior yatadde noodles ze awo we bali. Obwongo bali mu mpale nga masanyalazi. Ekifaananyi obufaananyi kyatambudde internet we bansankulinga ensigo. Sister Junior nga yabala. Bane sister Junior kasite gwanga liddawo. Nga they have a lot of time okudiscussing sister Junior kyayina wansi. Oh my God, mwana nga yabala. Awo Museveni akyatufuka.
That is a clear indication to Museveni achafuge gwanga lino. There are factors eziraga to Museveni achatufuga. If you are very observant, by the way. Omuntu nakeera ku macha. Niye kubira akasabuni ku kifaananyi kyange. On my photo. Nga kwe kubira akasabuni. Pana Junior, nange. Nange. What do you expect? Bali mu Junior ankulya. Tuli bamanyi. Era kye tuli tetwagala nse kye tugambe. Kye tuli tukimanyi. Eno talent gye tuyina tetwagyewola. Eno talent gye nina saagyewola mu dduuka. Ate sajja gikola mu ssente. Kakati gwe oba ontwalanga omusiru oba ontwalanga omugezi, that is your opinion. Entirely your opinion yiyo. Nze nkola kyenkola. Nze obulamu obwange nkola kye nina kola. Ekisigadde I don't give a damn. Nze kyange mba nkikoze. So amanya Tamale Mirundi Jr. Pulani di musikanza aliwo. Pastor Kayanja ne Pastor Bujingo kyaddaaki bamaze ne besisinkana ku mukolo. Remember ba pastor bano babadde balina olutalo. Pastor Kayanja ne Pastor Bujingo babadde balina olutalo mu kooti. Kitegeera ne bamaze ne besisinkana ne bekwatako mu bugalo. Ekyo kintu kirungi nnyo. Pastor Kayanja ne Pastor Bujingo kye mwakoze ensi kye basuubiramu okukola. I was happy. Nga Pastor Kayanja ne Pastor Bujingo mwekutte mu ngalo. That's what we want to see. Preach peace. Entalo muzirwanye mufunyemu ki? Mulwanira ki? Ngene nsi mugenda girekawo. Lwaki mwewalana? Kye ngamba abantu. Owalana abantu. Enensi ogenda girekawo. Omuntu ne bw'omuwalana nga talya wuwo. Tasula wuwo. Takolera wuwo. Oba omala budde olumwa mutwe. Buli muntu Katonda alina kye yamukolera okukola. Tetusobola kulowooza kyekimu. Ekyo kyo tekirisoboka. Mu nsi tetusobola kulowooza kyekimu. We all have different opinions. Ne Pastor Kayanja ne Pastor Bujingo ekikolwa kye mwalaze kya buntu. Ne mubbe endiga. Endiga zo ziri eno zirwana mwabakulu bwe mwesanga mwebuuza. Kye kyangoba mu byobufuzi. Kati endiga ezibadde zirwanagana endiga. Nusanga endiga za Kayanja zirwanagana n'endiga za Bujingo zo zaakomyewo endiga. Bannange empalaniraako mubi. Osanga abantu bali mu kuwalana Pastor Bujingo olwa Pastor Kayanja. Kyokka eno babakulu babeera mu kulya. Beeyagala. Ndiga mwe lwaki temuddamu magezi. Ne mutegera ati bana abasumba basuubuzi. Babasumba tebeeyinaako buzibu. Kati gwe ndiga gwe abeera avuma Pastor Kayanja on behalf of Pastor Bujingo kyakuleseewa. Nawe ndigenda ba ng'owalanirako Pastor Bujingo over kyakuleseewa. Nze ebintu by'abasumba nabivaamu. Nze siraba nko basumba balina mundu bano benasa okulaba. These are warlords. Abasumba betulina mu Uganda ba warlord. Nze siraba nko musumba atambula ng'emizinga gimuwerekera. Sikiraba banaddiini ba Uganda nga wabatunulidde. Musumba kyalina convoy eringa ya vice president. Really, which type of religious leaders are these who are moving with guns? Kati ye God yaliwa. Men of God. God ye mumusisenkana ddi. Kapriambo, you are man of God. Man of God. When did have you met God? Bane God ya alabye. Omuntu asinga okuzibwa mu nsi muno ye Katonda. Nobody has ever seen him, but people say they are men of God. No mugamba musumba. Where did you meet him? Naga Holy Spirit. Naye God wanadda.
zawe bintu byentu yamegane if go katonda kitufu kyavaganya okudda kana ebirabika byamusukkako katonda alabika atunulira Uganda naye nagase kanindemu I'll not come back nga ne byamusukkako waliwo bitu byotunulira sijja kubandiga nze nagana okuba endiga zisaba abasumba bavuga motoka nene kyokka abasumba nga bagamba endiga muleete ebiweebwayo abasumba teri lunaku lwe baddiza ku ndiga endiga baziga musige bambi endiga nezikwata obusente bwazo obutono ne buwa abasumba kyokka abasumba ne bagula emmotoka ennene ng'endiga ziri ku bigere abasumba bavuga nene zendiga ziri ku bigere bade siri bandiga nze sijja kubandiga katonda mutima gwo omuntu atayagaliza ologa ne bwolitula mu church emirundi 8 teri kyolifuna. God is your heart. Katonda ali mitima gyaffe ekyo okuva we nakitegeera sikyazungira mu church si ye katonda n'oyo omusumba utamanyira katonda bwafanana aba basumba aba basabisa abasinga obungi bazziba abikolobero basinga naawe agenzi ekyo bwoli kitegeera olitulewo n'osaba sit at your home pray to God. God is omniscient ali everywhere. God is everywhere. You don't have to go to church. Mugenda mu church mugenda kweraga ngo yempya ze muguze osanze church etudde oyagala otule maaso ojja okuba obukondo to mama oyagala bakulabe nti wanyomye. That's why some of you go to churches for people to see your dresses. Osanze church etudde ozereti ne ojja okuba obukondo kuva mabega bojja oyagala otule maaso balaba olugoye lwo kweraga. Abamu ekibatwala mu church kuwa speech ugenda mu church emisi ewedde bakuyisa oyogere nosoka wete mabyota akole ekanisa eno nje kuli densawo za sementi 2 toletanga yo wadde mukama abawo omukisa nga wali oyimiridde mu church ne weya mati ugenda kuzimba church nota kola kyoyogedde ne church ne kuba mu ngalo bye mwagala kubalaba kola ebirungi katonda ajja kukusiima. Kyobuusuka okwesonyiwa towala n'abantu ogwo omuzimu gw'okuwalana gwe gubasibye mu bwavu. Emmeeme etayagaliza tefuna tosobola kufuna ng'owalana mu nsi togaba kyotayina. As simple as that. Tosobola gaba mirembe nga togiyina. Nkiddemu okiwulire abamu ekibasibidde mu bwavu bikoligo bye mwetaddeko mitima banno ne bafuna kubanga gundi yazimbye ennyumba nekikuluma n'owulira bubi azimba atya oyo mubbi oyo mufere abasete babazime wamulabye eyo takasina lirye mukwano kakkana katonda yagaba era yajjawo abafudde olwaliro bamukoze eki buli wozuukuka mu buliri ng'oli mulamu. Don't take it for granted kubanga ne mukiro waliwo abafudde ogwo omukka gossa togugula naye olunaku lumu ojja kkeera ogunoonyi ogwo omukka gwolaba ogwo ojja kkeera nga tokyassa nga ne baleeta okusijeenya omukuteekako kiwedde. Tya katonda tya Allah banenze ntya katonda omuntu omala emyaka 4 ng'ossa bulungi ninga tukirigira n'okussa obussa nakyo katonda. Abantu gye bali emulago babateekako oxygen. People basiza machines. Nze nakiraba ku taata wange. I saw it on my dad. Omusajja yali assa. My dad nga assa bulungi. My dad yayingira eddwaliro nga assa bulungi. Muti mwamulabanga ku TV nga wali assa nga you can't believe that one time bali muteekako ne ku oxygen. Naye katonda alina obuyinza
nti n'owobeera ne ssente nga zijjuza enseeno waliwo akaseera katonda kakuteekamu n'akulaga obuyinza bwe. Nze nalaba obuyinza bwa katonda baana mmwe. Era nze abantu bagamba Junior wakyuka. Saakyuka nakula. My friends say I changed. I didn't change. I grew up. I got to know the basis of life. Era nkyebaliza katonda nti katonda yandaga obuyinza bwe. Ntya Allah. Esente zisobola okubaawo naye ng'obulamu tewali. Era nze ndaba nnyo abantu nina sente mukwano kyalako mu ICU. Omanyi what people don't understand, if you go to hospitals you will appreciate the little you have. Genda mu malwaliro ojja koma weebaze katonda omugaye katonda nsonyiwa mbadde simanyi but you are great. You are great. People cannot eat. People are in hospitals, they can't eat. Tebasobola kulya. Nga bamuteera mu bupiira. Ego oli wano olya bwonwa. And you can't even say, God, you are great. That is humanity. Abantu tebalina magulu. Abantu tebasobola kwetwala mu ttooyi. Nga oli okumutwala mu ttooyi okweyamba bamusiba pampa bakwata mukwata. Okyayina amaanyi ageetwala mu ttooyi. N'oyimbirayo n'obuyimba mu ttooyi emisiwa nga bwejje. Emisiwa gyereze. And you don't thank God? Really? And you don't thank God? Katonda abatunulira n'abasekerera. God is great. God is great. Nze ekifaananyi ky'esseerabira mu nsi when my dad died. The day my dad died, anybody who has never lost a parent cannot understand. But one day you will understand. Mujategeera. Nange nali sikimanyi. Even me, I didn't know. Naye nakitegeera. Tewali bulumi. There is no pain. There is no pain in this world esinga omuzadde. Ekyo tebakulimba. Era abantu bonna bagamba ng'ofiiriddwa omuzadde. Junior guma. Tosobola guma. Tosobola kufiirwa muzadde n'oguma. Obwo obulumi ogenda nabwo mpaka mu ntaana. Omuzadde n'omwana birala. Omuzadde n'omwana birala. Atakifunangako yabalaata. Naye bw'omala okiyitamu omutima gukyuka. Kalinze omutima ogwange gwakyuka. I think people don't know. My heart changed. Nze kati Junior ng'ambe ki? A sentence yina. I have the money. Junior, I can get anything I want in this country. Nsobola olya buli kyenjagala. Nsobola ogamba nyenda sula ku Salina week number. I can do that. I can drive my car netwala ku vacation. But my brother ne bwokola ki? Obulumi bw'omuzadde budda. Walolabyeko ekintu nga ne bw'obeera mu ssanyu kidda, ne bw'obeera mu nnaku kidda. That thought comes back. Ng'ogamba, I wish my dad was here. I wish my dad was here. Banne ne bw'ogenda mu bbaala, nze ngezezzaako kugenda mu bbaala. Abantu bagendako mu bbaala weerabire. Naye ne bw'otuuka mu bbaala, the thought of your parent comes back. Oba okyasanyuka nojjukira muzadde wange yafa, obulamu ne bukyuka. Bw'olira buli bwa Junior ate obadde ki? It kills you. Kikulyanga cancer. Era mu psychology batugamba pain heals pain. Obulumi bwe buwonya obulumi. Buli wobanga owulira obulumi kaaba. Togaana kaaba.
because obulumi bwe buwonya obulumi. Pain heals pain. Tosobola wona bulumi nga toyise mu bulumi ne bwofuna ekisago era eddagala libakuyitako libakuteekako liruma. Kati Junior ojjo ngambe embuto njagala olwonfuniremu wa mukwagalako. Nze kati waliwo ebintu obantu bye baŋŋamba bonga tubaiti gwe babigamba takyalina mutima is heartless. Omulave na gati Junior, I don't love you. Noddako mu katebe n'ogamba you don't love me. Okay, you don't. My dad who loved me died. Kitange yali anjagala yafa. I have no obligation to make anybody happy. Njagala nkibabuulire. Kitange ye yali buli kimu. My dad was my everything. He was my happiness. I used to work because of him, to make him happy. Kati ani gwe nsanyusa? Who is there to judge me? Kugamba odde uwo n'ogamba naye abantu bano bategeera. Do they even know what? Kakati nze nakyuka. Junior aliwo mulala. Era so many people don't understand me. I'm working for the day I will see my daddy again. Bwebe eggulu gye liri kankolerera eggulu. Nze sikyakolerera nsi. I'm not working for this world. Nze sikyakolerera bugagga. I'm not working to be famous. I'm not working to get money. I'm working for the day I will meet my daddy again. That's it. Kati go buveri no nesibako. Buveri no ja mbukati chi. That is the day I'm working for heaven. Nasigala kolerera guru sibantu. Awo wendi kukolerera guru. Not people. Abantu ba disappointing. People disappoint. But there is somebody that disappoint. That's God. Era basinga obungi temujja kuntegeera. Eba nange Junior naku zino yachoka. Nemikwano najesalako. Even people who are my friends. Bakwano bange nga tebalina kye bankola. Tebakyandaba. Because sigwe mulamu akati. The project is heaven. Abantu bangamba Junior wanyigira Kasuku. Kasuku is a good man. Era Kasuku sobola munyigira. Kasuku yankolera ebintu bingi. Mu bantu abanjagala for real. Kasuku is one of them. That I know. People who love me for real, Kasuku is part of them. And Kasuku is a brother to me. Kasuku tayinza wulira kintu kibi kigenda kuntuukako n'atangamba. Enso ekibi ekimu tekikukyayisa muntu. So many times tutunulira nnyo ebibi. Abantu bye batukoze ne twerabira ebirungi. I'm not like that. Kisobola kukyawa Kasuku lwansobyemu nga talina ebirungi bingi bye yankolera. That's being selfish and unfair. That's being selfish. I can't hate him. Kasuku yakolera ebintu bingi. Kasuku waba yakwagala aba yakwagala kye mumanyiko. Kasuku waba yakwagala aba yakwagala bwaba takwagala batakwagala. Kyovula banemo katabu ketwakola netekamu ebifaananyi bya family. Kasuku was there. Kasuku was the only person atali wa family gwe bateekamu. Kati sobola kera kumacha mbonchawe Kasuku mbo muwalane. That's not me. What I'm going through right now
is what all people abafiiriddwako abantu bebagala, that's what they go through. Omuntu wafiirwa akyawa abantu. That's it, ne buli omu akimanyi. Omuntu wafiirwa akyawa abantu. Sina kukyawa. You resort to isolate yourself. Era bonna bafiiriddwa bakimanyi. Otandika okwe isolatinga mu bantu. But it's not that oba wabakyawa. That is grief we bakiyita. Omuntu afiiriddwa nga yalumwa ye isolatinga bakwano be yabeerangamu. Nze tabeera ne ba Frank Antambi bashalumu ati nkyabeera nabo. I'm in grief. Siba kwati balina kye bankola. No. Ne kupane wasayima era nawulira abantu. Junior, lwaki wava ku pano ya sayima sagivaako? Otuuka nga abantu bakutamye. N'abakazi abalina embuto bakifuna. Mukazi nga alina olubuto atuuka nga takyayagala kulaba basajja. Ate omuntu atuuka nga takyagala aba bakazi. Ate omuntu atuuka. It happens. It happens and it's normal, by the way. What will you coach? You become paranoid. Obo nyiga mangu. Kati ze nyiga mangu. Era kasitanda ba ebiseera ennaku zino kasitanda bangu omuntu agenda kunyizanga nyenda. I walk away. That is grief byekola. Ennaku byekola. Bino byekugamba n'abagagga abalina esente bye bayitamu nga bafiiriddwa. It's a process. You have to pass through that process. Healing is a process that's happening in one day. It takes time. Obwongo Katonda bwe yabukola. The heart takes long to believe what the mind already knows. Omutima gulwawo okukkiriza obwongo kye bumanyi. Tubula omuntu akera kumacha mu relationship nakugamba nkukyaye nomala omwezi mulamba nga tokikkiriza ati bakukyawa. Obwongo omutima gulwawo okukkiriza. Obwongo babukimanyi nti babukyawa naye omutima, the emotional beat of it, attachment, belonging, a sense of belonging. Yo abantu abamu mu bulamu toyinza beeyambula lunaku lumu olina attachment nene gye bali. Gotwalako bantu bebakyali ne basibira mu malwaliro. People nga bali mu heartbreaks, they even go to hospitals ne babawa ebitanda mubaamu kyayi. Omutima teguki obwongo omutima guganya okukkiriza naye obwongo bukugamba. Mu relationships nyingi abamu muli eyo baba kyawadda. Ukimanyi pata nawe akuchitingako. You know it. Oli mu bufumbo naye ukimanyi baawo omwenzi ne gwayendako omumanyi. Naye olw'okuba omwagala obirowoozaamu ogamba nve kwononzire kwani kyova olaba wooli. Aba muli mu relationships babajooga. Okimanyidde ddala laavu yaggwawo tebakulabawo naye obeerawo omutima ne gukuluma. Bannange okwagala omuntu atakwagala kiruma.